Rose abakulu abali wano tulina ebitongole ebyenjawulo kino kyavudde ku gaasi mugira gaasi ate temuzanyisanga gaasi olaba ka gaasi kali akatono kali ekalesa obuzungu olabye amadirisa begafulumyemu abakugu bagamba nti kyavudde ku pressure wave naye kakati abakulu bagenda kikolako mwebale kuuma mirembe mwebale omanye enjega wera mu zone 9B9 waliwo enjaga eyaguddewo era nga kyenyamiza nnyo kikangabwa kinene naye nga kiteeberezebwa nti kyavudde ku gaasi ey'ekilo 6 eyabadde mu ruumu y'omuwala omu ndowooza yagitaddeko gaasi n'aliikinga olw'okuba nti ruumu zaadde ntono ate nga ne ventilation ndowooza ebulamuko oyagitaddemu gaasi ono n'asumula gaasi n'aliikinga n'atambula ng'ate mulimu a lot of heat mulimu ebbugumu lingi mu rooms wabeerawo kye bayita pressure wave akati pressure olwa buildings negesi fuluma olwa poor ventilation yanyigiriza mu bifo ebitali by'amaanyi ng'amadirisa era amadirisa gonna olaba nti yagapushinze ne gafuluma gonna geewese ne gafuluma pressure abadde amaanyi nnyo nti ne neighborhood yakoseddwa waliwo amabaati agabuuseeko ku neighborhood bamulirwana amabaati ne gabuukako amadirisa gonna agebweru n'enzigi zonna zafulumye naye ng'olaba nti era waliwo ekisindika okuva munda pressure wave ya buildingidwa so kino kituwa ekyokuyiga naddala ffe abakozesa gaasi tulabye gavumenti ng'ejja eyambako abantu okufuna gaasi ono wemutayigiriza abantu ngeri yamukozesaamu agenda kufuuka problem kubanga eno eringa bomu in fact esinga ne bomu esinga ne kyendabye kikangabwa n'abasirikale abamu badde tebakirabangako kyova olaba nti baliyeseba specialist ababali kika ndabye wano mwami bichaki akulira ebya bomu naye nga naye ali wano kulaba kiddala ekyavuddeko ekyo era asobodde okunnyonnyola kyekyavuddeko ekintu ekyo so tutraininga abantu betuwa gaasi kirungi naye ate kibi nnyo asobola okumalawo obulamu bw'abantu n'ayokya amayumba kino ekibadde post Sebuli Joshua zinadde ngenda nakuduuka gula bintu byebantumye nagenza okulaba nga si bulungi nagenza okulaba nga kibaluka omulundi gumuwe guti n'ettaka ne lyenyeenya endowooza oba ki ekibaluse n'amasazi ne gasooka ne gavaako ne gaddako awo saategedde manya ntitidde nze Sebuli Joshua n'abazadde mwena tubakoowoola okuceekingako ku baana bammwe abasula mu sports pro bakubire ku masimu mwongere okubagumya olw'ekiko kino ekyasobodde okuggwawo. Amanya gange nze Busirwa John era nga mbeera wano mu Banda mu kitundu kyaffe zone 9 kyo nze nadde mu nnyumba nga neebase bankyali awo ngenda okulya ekintu nga kibatuka nnyo endowooza nti oba abasajja babakubye bomu bali kwekalakasa bali muti ya gaasi kumbe nga gaasi ekoze eki ebatuse nesogezako okukwasaganya ku mikwano gyange babuuzeeko kintu bakiwulire nawadde balooza mpunu nabo balakabomu nga obuzibu bavudde ku ki ku gaasi era nga gaasi yalose obuzibu nakuba nakosa n'abantu n'ekizimbe egundi
enzigi zonna ne zimenyeka, amagundi gonna agabaddemu, amadinisa gonna endabulamu ne zivaamu, byonna ne batika ne bigwa wansi. Ne tujja okutuuka wano ng'abantu 6 bakoleseddwa era nga basinga bonna bali mu malu. Tuddukideko mu ddwaliro nga kansala Male Joseph yasimbayo okuba kansala yaffe Banda Paris sazeewo neziruukirira abantu bange. Ekigudde ku kitundu si kyangu muna mukiraba okubaluka kwa gaasi kuli tekutuleese kyekimu era ssaawa zino bakya accessinga ambulance ejjetwale abalwadde bano enaggulu oba emulago basobole okufuna obujjanjabi obusingawo kubanga wano tubataddewo okufuna small first aid naye nga maaso awo bagenda kuba banafuna obujjanjabi butegerekeka. So bannange buli akozesa gaasi mukozese mu bulungi bwe, mukozese mu butuufu bwe n'omukozesa osobole okuwangalira mu Uganda yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala.